Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 897. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Bagamba nti kiri bedda mesa ya Mutala erwedda n'eduuka. Kyaddaaki gavumenti emaze neeta abasibe abaasibwa olw'ebyobufuzi ba political prisoners aba NUP 19 abo munnange abakkiriza bebaka kukubeera nga bakkiriza emisango egy'obutujju n'obutaba beesimbu eri eggwanga lyabwe okulya mu nsi yaabwe olukwe nkugambye. Naye munnange bano mukuteebwa Olivia Lutaya yasobodde okubeera nga asoboka okutuuka ku kitebe kya NUP wali e Makerere Kavule, era ebisinga obungi yabitutegeezezza. Olwo n'atugambye nti mu kubata olumaze okubeera nga bafuluma ekkomera bwe bati, wabaddewo emmotoka ebadde ebalinze awo era ng'olina okukozesa obwangu. Kati ye Olivia Lutaya yakozesezza obwangu n'alinnya bodaboda, abuukidde bodaboda, era bw'ati muganda wange adduse jambwa paka ku kitebe kya NUP wali e Makerere Kavule n'asobola okubeera nga lutuviira ku ntono. Ono atukakasizza n'atugamba nti baakakibwa era minisita ow'abavubuka n'abaana Balamu Baluhagare ye yawumamu omutwe mu nteesaganya zaabwe kwegamba mu kubeera nga abakaka mukkirize babaawe ekisonyiwo, era ng'ekigendererwa mu kino nti baba butakkiriza kwegamba nti gavumenti gubanga ogugisinze, kubajjukira obujulizi yali tegulina, gubanga ogugisinze kati nga balina okubeera nga bakkiriza bano emisango kati babeerenga kwegamba oba abayingira mu ndagaano eya tontabaala nga nange siri kutabaala nti tegunsinze naawe kwegamba bwe bityo teri kwegamba bano bakusonyiye gukusinza okkiriza then mugende baawukanenga babigwo. Naye muganda wange okusinziira ku byabasuubizibwa okubawa amayumba, okubawa ssente, okubawa n'ebintu ebirala, bino Olivia Lutaya bitugambye. Katumusabire kubanga tugira nti kati bonna engeri gy'abadde ku mawulire bonna bamwegese amaaso, tusubire tebamuzzeeyo nti oba amenya endagaano n'ebintu ebirala. Bobi Wine munnange nga amaze okubeerawo nga Olivia Lutaya atuuka ku kitebe kya NUP, bwe batyo basobodde okubeera nga bamwaniriza era nga bakakasa nti bategeera bulungi nnyo embeera gye baalimu nga bo okubeera nga bakwaka okubeera nga bakkiriza emisango, era nga bagamba nti Museveni lunaku lumu agenda kuba nga emisango gyonna oba ebikolobero byakoze bannayuganda bimubalibwako ku mutwe gwe ne banne nga bibalibwako ku mitwe gyabwe, era bajja kusasulira ebyo byonna bye bikoze bannayuganda. Era akakasizza n'agamba nti bonnange libadde essanyu ejjereere okubeera nga barisiivinga babaaniriza Comrade Olivia Lutaya nti omaze munnange emyaka 4 mu nkomyo era nga osibiddwa mu nkola ebumenyi bw'amateeka oba etagoberera amateeka
nga tuwozesebwa mu kkooti naddala ezaffe ez'abantu aba bulijjo. Era agamba nti munnange ffe tuli basanyufu nnyo okuba nti munnange tukulabye era okulaba nga okyali w'amaanyi nga okyalina omutima omumalirivu ogwa struggle ku lw'ensi yaffe ennungi. Lutaaya yakwatibwa mu mwaka gwa 2020 era nga guno gwali muyaga gwa kukwata bonna abaali basoboze okubeera nga bakwatibwa nga omusango gwali gwakobera nti nno baali bawagira Bobi Wine mu kibiina ekya NUP obwa People Power. Kakati munnange bano baasibwa mu nkola y'obumenyi bw'amateeka nga mukimanya bulijjo, era bwe bati munnange ebbanga lyonna tubadde nga tuwulira mote abasibe. Waliwo abatakubikako kya mulubaale 18 though nabano 19 betwogerako si be bokka abakwatibwa, wabula bano be bakkiriza Bamuhudin Nono Olivia Lutaaya n'abalala be bakkirizaako nti kale katukkirize emisango, naye ate waliyo n'abalala kati 19 bakkiriza naye ate n'abalala gye bali. Bobi Wine agenda nti kiyinza okutwala ebbanga oba oli awo okubeera nga regime emisango gyonna gye gizza ku bannansi gikibalirwa ku mitwe gyayo n'abo abagikulembera gino Museveni ne banne. Naye muganda wange kiriba edda nga bwe nkutegeeza nti mmese ya Mutala era edda neetuuka. Yoga Olivia Lutaaya kulikayo nnyo mu nkomyo n'abalala mwenna, naye tetumanyi bali batwaliddwa oba kubanga Olivia Lutaaya tukakasizza nti bayooleddwa ne batwalibwa mu kifo ekitannaba kubeera nga kitegeerekeka. Bayooleddwa ne batwalibwa mu kifo ekitannaba kubeera nga kitegeerekeka, kitegeeza nti oba oliawo babatutte kubeera nga babawa bye babasuubiza, kubanga Olivia Lutaaya tukakasizza nti babasuubiza amayumba, ssente n'ebintu ebirala. Ndowooza babasuubiza obulamu obujja mukkirize kubanga munnange baba batakkiriza ne baguguba, kiba kitegeeza nti ensi yonna eba ekiraba nti eddembe ly'obuntu libeera lirinyirirwa mu kusibwa ewatali kubeera nti bawozesebwa, naddala nti kati ne bwe babeera babawozeseza mu kkooti z'amagye, otabakkiriza kubeera nga balaba abantu baabwe, okutulugunyizibwa, enkwata gye babakwatamu na buli kimu, kw'ossa n'obujulizi obupangirire obutaliiko mutwe na magulu, nga ne bwe babuuza nti bino mubijjawa batunula butunuzi angaazi, okuli kukubeera nti omusango oguliwo ogw'amaanyi gwe babeera bakuvunaana nti lwaki owagira Bobi Wine, tubuulire pulaani ki eriwo, lwaki toyagala Museveni bannange. Naye emirimu egibasuubiziddwa muganda wange egyabasuubizibwa of course gya bulimba tegiriiyo. Babasuubiza emirimu, ennyumba, okubawa akasente kugambye, naye muganda wange kitegeeza nti emisango gyo gyennyini gyali mijweteke gya bulimba. Olwo ate bagaddeko kubasuubiza ebisuubizo eby'empewo okusobola okubeera nga baba controllinga politically, ate nga nabo bennyini ba political prisoners. Muganda wange bw'obeera mu buyinza, omukyalo oli yabadde akaaba amaziga wali Makerere Kavuli nga y'omu ku abo balina abasajja abattibwa baba baba battibwa muko kubagamba kwaliwo ng'okwekalakaasa, nze kwe ŋŋamba nti kwali kutegeke era bonna abaagezako kubuukiramu nti oba oli awo bakola nsuubira okuba nti baasuubira nti abantu bagenda kujja okwekalakaasa ennyo ekiri awo, ekintu ekitaaliwo. Ensonga lwaki baayagala okuweza emirambo, ne bakuba muzaakedi amasasi nga bw'ovaayo okulengeza bw'oti olingize musajja akubalula bwaluzi ssasi, ekitasuubirwa okuba nti nno bakyali badde kiba bwe kityo. Era bonna abajja okulaba ndowooza beekanga bwekanzi nga babakubye amasasi, nga omulambo oluba okugwa nga bagutikkirawo, ababeerawo nga balaba nga oli
oli bamusse ne bamuteeka mu mmotoka ne batwala yonna gye baatwala ne bakuŋŋaanya emirambo. Kati omukyalo oyo yabadde akaaba amaziga ffenna twamalabe agamba Museveni si Katonda naye ajja kufa, lunaku lumu ajja kufa, kituufu ajja kufa.